kulwa Abanike mbeko kyemutugamba mubeko n'engeri gye mweyisa. Kwata omuzindalo totuzirira omuzindalo ogumanyi nnyo oba muteremu oluyimba lw'akagaali lwa Mukaabi asooka atuweemu sebo toba akagirita mbawe muliraano bawe kagaali naye okyakasobola okyasobola awolanagaderanegulakula okyasobola okukawo wansi awo ono omwerabi tonzijukiza Masiko yatunyaga nnyo naye Masiko watubbanga nnyo olimbamu naye tukubanja batunyaga nnyo nabayamba okulaakulana singa saabayigiriza kukola singa muli baavu omuntu wakunyaga akuyigiriza kukola bannange basobole bannyabo mwebale kwagala nnyo Abanike mwebale nnyo mwebalire ddala nze Saalongo Kalema Fred Pax era ndi musanyufu okubanga meya wa wano Uwicha na Mukaka yazzi wali ate ndabimufaanagana meya yimuka bakulabi meya ajja muzita yoyo meya wecha na Mukaka mulondi yakalonde bwe yoyo muto Masiko mukazi musajja nalongaze naye gwe meya mukazi musajja mukyala ndio omuntu afuuka ba meya abeera kiye abeera afuuse ki hawashi ngamba bawe his worship kati nze his worship meya kyanna Mukaka kai mukomulabi meya yimuka bakulabi yoyo tugamba engalo za meya muzikube kati mukola ki naye ekiro kino badesiza gavumenti no abadde mu byabufuzi ng'atona ali mu byakwerinda kituufu so byebyo byokka kuuma bukuumi Abanike bakuuma ggwanga mwebale nnyo mwebale ddala kampe omukulu oze nabo bonna nze neyanjule omanyi buyinza ffe twagitandikira waggweri ne tugireeta n'eno kakati ne Kamada ku VIP omwana oli bamuleese omwana yakuba transformer nazeemu nga neetegesa ezize nina namulambula mu ddwaliro saakula mu Masiko dijje Deusi jangwe ngenda bikolako ebiwuli Deusi jangwe ono nesente ngenda muyita ali ku meeza naalo nesente zange kasa ne manager we waali kale Abanike abeewo mwebale nnyo kuwagira Abanike ne program kyekiriwo nange mbaako era njagala kubategeeza nti Abanike mutabani wange ate mwana mulungi mbazira tone abagambye tuli ba ku kyalo DJ Masiko tukuzaatula Saalongo ono yatukuzizza Muzeeyi Masiko Muzeeyi Masiko ono yatukuzizza alimba Masiko muto gundi ono omwana mukulu twabeeranga mu nnyeno nga yiwa mu kimanyi eri wansi eri mu kato nga mukulu nkujjukira ekisobola ku St. Bernard ono nga obiwo ate yali akuliramu n'ebintu byonna ebyali ebyomunda ebyo tetujja byogera Abanike weebale nnyo kubeera muvubuka mukozi ate omuntu ayagala abantu ne banno naffe tujja wano okuwagira kubanga ate gwe tolinganga bali abalala abaagala okukolera mu nsawo z'abapakisi era tujja bawagira nnyo njagala kwetonda muganda wange Baziira ku Summit Sajja ali mulwadde naye ate ku makutano yo nange ekyo tekasaakulaba era entebe yo twagirekawo najja mu Luwombo sitwakulaba najja mu Luwombo twavaano ne Saalongo Pax yeekweka alina we yeekweka naye nga najja kyengera omwaka ogujja ajja kubayo ku Lwomukaaga nga 8 ogwokutaano nja kujja nali wakujja na manager wa Modern Hotel kuba nali ngoberera bulungi naye neneerabira katulwana Ebola abe nga tatuukayo katulwana Ebola tulabe nga tatuukayo bino byaliwo omugwataano ku station yaffe Kampala training eyolekedde ekibuga Jinja driver yali muto munyirivu nga ne fiyansi wamuwerekedde nga beesunga kiro kudda okuwasa alo
mazima tekyategerekeka ekyavaako entaanya egaali y'omukka yogosepa yasabamu essaala nange wendi muprogramu kyekiriwo naye abanike tulina omuwagira mu mbeera eno ate naye asobole okubaawo mbikole aladisi ekijja kijje alogaloge byansi byakoleka bikole kasita ebya abanisembera ebya lifestyle owulira ensonga ngaeyo ojjanga mangu mwana wange abange engalo ziriwa kwata ku biziki bikole abange temumunyiiza nakwata emabegene wala tomunyiiza nakwata yagendeyo tulabe bino byansi otyo abange nga sibawulira mubadde ki mumaze akasajja bale njagala kuwagirako abanike naye nkakasa nti mmwe musinze mmwe bekubireko ne mu ngalo kubanga ffe tetulina maanyi naye mwe abazze mwe musinze ennyo ffe tuzze buzi kubakwasizaako naye mmwe mubaddewo ku lwa abanike tubasaba era n'omwaka ogujja mubeerewo mumuwagire twetaaga okulaba nga bakulaakulana naffe eno gye twajja nabo eno gye bali gye bayiiza buli omu waali waabayiiza nammwe mugende mulime abalunda mulunde naddala ziri ensolo bano bambaziira tone ne basuuna ze baagala ennaku zino zirimu akasente kangi kati bino ebyobufuzi byawedde timuddamu bitunulako mukole kyekisinga obukulu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale obugala buli wabange yafuga mwami Ssemakula jangu otugambeyo ebigambo kambe 235 soba nayanzege nkwagala nnyo ate nebaza Katonda nti Katonda kati ffe abo bwagenda tusinkanya n'abantu ate mwe abatuse waggulu ate nga tubamanyi kiba kya mukisa gwe Masikoli Obi-Wan Kisula St. Bernard nono omukulu RDC ndowooza munsinga sente naye nabasinganga amagezi ebya Katonda bwe tubikola ki ebya Katonda byange tetwakoli waggulu Katonda tusinga sente nebaza Katonda mutandise ozeekuba olw'okunyunga ku muganda wange ono Abani kwegamba olw'ebintu byetanyisobola kunyonyola mu Luganda naye thanks for being hospitable kati webale kwegamba anti ngambe there are some things I can't convert naye webale okubeera omusajja ali approachable omusajja yagala Katonda ate omusajja alina emikwano ennaku zino ebivulu bitegekebwa naye abantu bebatina batera kukola ki wali otandika omukolo guno nakwayo miliyoni ya sente kubanga mmanyi nti ebivulu tebikola engalo zankya abange tebitegekeka kituufu nowano osobola okulaba crowd yeno naye weddayo mu kisenge n'okwata calculator sente tewali bisobola okubeera ebiki kati ku miliyoni eri emu gye nakuwa ffe nga eri nagikuwanga Lucas Makola kati nga ffe aba Modern Motel kulw'ebirungi byotukoledde Abani wetulanze Abani wetukoledde posta okoze n'ebintu ebimuzi ebyesimanyi mu kompyuta kyesimanyi lwaki naawe okikola n'oluusi Omukama bwatyo bwakola ki kati ngenda kukwongerayo miliyoni endala emu sirwa kuba tulina nnyo naye omukwano ogwo naye bali bameza akasajja mukube ku ngalo tuzuulireko bannange nsaba Omukama omukwano ogwo akole ki agwongerewo mbadde nva mu kyalo eyo mbadde nva mu nnimiro zange nga bw'omanyi otyo kati gino giri emitwalo 5 ekyo gikujja ku ofiisi enkya bakwongerayo emitwalo 5 tweyanza abange engalo zaddi pozi mbajjukiza mwenna abawagizi b'omugenzi Hamani basudde ngenda kuza mwezi 11 tugenda Bubondo kulobunala wikijja family eyo yantuukiridde yabadde yakwataganako ne Mr. Madimbuko oyo ne Abanike Mama Namwandu nantuukirira Namwandu omugenzi Hamani basudde ne bansaba omukolo ogwo ngubeeremu era neyamya okuliisa abantu engalo zaddi kati ku Lwokusatu ekiro tugenda kubeerayo n'akasiki nga 10 ojja bandi egenda kubeerawo buli muntu yenna amanyi akayimba kamanyi basudde konna yali amwagaliza ebirungi bana efamire tugibeererewo aboolugave mwenna byabayimbidde nga muli abibanyiza kyebibagattako tubeereyo Bubondo mwebale nnyo n'abakoba olugave ekozi nedda
wano muko kati gwe ebyaffe ojja kunkubirako enkya naye ne bw'otankubira ndi musajja wa kigambo kyange nagamba okuwa amafuta ngojja naye onanze mbaziro nanze webale nyebali eddala mbikola ndowooza tweyanza gye mwamisa makula tweyanziza waliwo aba Charles promotion ne tiimu kyekiriwo otyo bajje tulabina abakulu abajje meya Zaina gyewubuuze ku bantu bo Charles promotions and meya Zaina wakoze kyamaanyi nnyo mu nteekateeka eno nnyabo tweyanziza nnyo mwamisa makula tweyanza RDC Faizo tweyanza nnyo Kalema Freddy Pax D Salongo wow tukubireko Mukama Katonda engalo ez'amaanyi tuzongere abali waggulu mu kirasha tuwalikire nnyo Mukama emikono waggulu nze nazze wano olwaleero nga nzize mu kibira tuze kusimba kagere ka Urban Care bulijjo mbagamba nti abavubuka tubeeko bye tukola bino bye nabagambanga buli mulimo gwonna tusobola okugufunamu ssente kasita ogukwata bulungi kyokka ate ekisinga kwe kuwangaaza emikwano n'obeera nga gy'olaga olabayo abanikasitudde ba RDC bali wano mulabye abantu ab'amaanyi aba wooteeri ez'enjawulo bali wano olabye nga waliwo abatumbudde ebyobulimi nga bagaba eddagala n'ebijimusa bakadde bange abavubuka nga bano tubafuula ekyokulabirako gye tuwangaalira lwe tugenda okuba nga tuleka omukululo we tuvudde siwewaawo mbazira tona abeewo abanika abeewo masika abeewo ate Kalema Paxi ate mukadde wange Faizo ate bannachana mukaka Paxi abeewo yenze Hajati Zaina meya wa Mwalitolo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala obululu bwe mwampa natambudde n'emukwano gwange Juliet Malinza ye PA wange nsaba abawuubireko wanikako ku mukono tweyanza nnyo abanika enzikiriza nga Mukama waali buli kimu ogenda kukituukako eneeyisaayo ebeera ekyokulabirako eri abavubuka abalala abasinga bwe balaba abantu nga bali mu ndongo oba oli awo balowooza nti byakiyaaye naye abasinga kati gwe mulimu gwe balyako nsaba tunyweze kye tukola ate tugyagazisa abalala tufube okulaba nti tubeera n'akasente mu nsawo bannakyannamukaaka bannabukoto central nga tukola emirimu mwe tuwangaalira obulimi obulunzi n'obuvubi Ssaabasajja Kabaka awangaale kale tweyanziza bannange tiimu kyekiriwo ani ssentebe otyo jangu wano kunankani nga bwebanfunirayo abani munfunireyo omwana wawe nebokisi eneyira obulungi tulina okuyisaamu enteekateeka obuganda bulina okusigala ku ntikko siwewaawo mama bwate mama kino kiwedde aye nenjalo n'abawe tulina muteeka ebokisi munfunire ebokisi egira obulungi soko yanje ensonga zo tumalirize bino ki ekiriwo banaye abawuliriza ba Centenary Radio abawagizi ba Banike tubeebaza kansooka okubeebaza mwenna mwebale kujja mbungi mwebale kuwagira mwana weeka ebyaddala Banike wanjawulo kanjogere ekintu ekyo Abanike wanjawulo Suna Beni Mbazira Tone bantu banjawulo kyokka bonna b'e Masaka ekisinga okuneewunyisa amanya abeera Engineer Mbaga Nakiyaga mbebaza mwenna sigenda kwogera bingi ku lwa ttiimu ki ekiriwo nga ssentebe waayo ntuusa okusiima kwaffe eri mwenna abazze okuwagira mukama waffe CEO waffe Abanike banaye ttiimu eyo weeri eyaki ekiriwo ayagala ogyetabamu tunoonyeeko kwetuli ttiimu eyo eyambagana mu mbeera zonna mbubi mbulungi tuyambagana nakano kankayiseewo banaye ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omusanvu nina ekivvulu enakiyagaawo tulonkinga Mbaga promotions mu the best of Figman tuli neya bbulu eya DJ Ratiso tuli nakiyaga mu kisaawe okuyingira zigenda kuba 15 VIP mutwalo n'emmeeza ya mitwalo 15 banaye mutubagire tweyanziza njagala okwebaza omukulu Joseph azze ku lwa Ssaalongo Kimera mukulu Joseph sooka oyimirye omukulu oyo mukulu Joseph oyo
ye mukulu wa Ketu Events era Salongo Kimera endogero yagituwadde ku bwereere obugalo bannaye Salongo Kimera endogero yagituwa buli mwaka. Njala mbabuulire wano wonna mu media mu Uganda mu Mulova yasinga otugatta omwami ono ng'osanga yapositinga ebintu byaffe yakuwa amawulire agafuddemu mu bitundu ebyenjawulo naye ng'akikola n'omutima gwe gwonna era abani tugwebaza webale nnyo weebalire ddala omwami ono nkola naye era y'omu kubaleeta idea ya Charles Promotions and Marketing Agency ono omwami ono era twatta omukago ffe bwe tubeera mikolo gyaffe keeki yagigula naffe bwe yabadde mukolo keeki wetugenda gisala bulungi mutufe abanike webalire ddala waliyo n'okulya keeki waliwo okulya keeki weeri awo mujangu ye twagala kusimba kagere bannange benkola naye mujje musembere wano babalabe mukulu mazira abalabe mazira atukola musembere wano muzeeyi ono benkola nabo mu ttiimu ya Charles Promotions and Marketing Agency era twongera okwebaza naawe sebo muzeeyi webale kupika ekintu sikuli neyaniriza bannamasaka eyo toyanzanye tweyanzenge Mr. Basiko naye webale tuwanga idea nti katukole kino tukole kino toyanzanye tweyanzenge abanike tujja kubeera ffenna mpaka webale twagala webale kwagala bannamasaka webale kwagala bakozi bokola nabo ku Radio Centenary omwami ono atugatta nnyo ku Radio Centenary bw'osanga kino ng'awumbawumba kola booti bannanga bakozi ba Radio Centenary muyimirire mukko bannange babalabe abali awo muyimirire baba otana Sevia Monica Engineer Kadonya Lobike Selector Kadonya aliwalimba wala yo yao yalina kuba mufaze natusomboyira bwerere Radio Centenary nkolako program abato mujejende ey'abaana buli lwasana okuva saa 7 mpaka saa 8 ate nekira nemba promotions manager wa radio eyo Centenary wagwadda mu bintu ebintu byonna mbirina ssebo kale tweyanziza nnyo olwakadde kakali simanyi bano tumaliriza ekyo kale